Iza ogamba otya mukwano? Webale kujja wano mu Court of Justice fe tugenda kukuwuliriza. Kati mukwano awo olwatuuka. Sorry. Richie? Yes. Olunaku lwacha ku macha ng'ennaku endala. Nenkera ku macha twasokera ku live ya Bizo. Bizo nensangako bahamu nga hamu yaliko kuliko ne coach Richie nga hamu abagamba mujje eno to like we vibe. Nengamba coach ogenda tugende. Hamu yagala kwanza tewali buzibu vibe. Yes, yongeza kudobozi. Yongeza kudobozi. Oli ku Nemugamba tewali buzibu. Yes. Wanje? Yeah, yes, yeah. Nemugamba tewali buzibu tusobola okujja. Najja mu inbox yange nateramu enamba ye. Nemu contactinga. Nangamba ojja kujja waitawe ennaku nga 2 cyangwa tuva ku live nanterako enamba ye nangamba ojja kujja mbeera Buziga. Nanterako location. Nemubuuza oli straight oba oli like you're not straight. Nangamba ndi both. Mbali bisex. Nemugamba naye wagenda kubeera y'abantu bameka. Nangamba wagenda kubeera y'abavubuka 3 n'abawala 2. Nangamba nayo nampaako. Yes, nangamba nayo nampaako. Nemugamba tewali buzibu nja kuwaako. Kuba nange nali nakadde okuva ku kyeyo nga nange nina amaddu gange. Yes, I know. Like everybody else, yes. Nengenda netutuuke waka. Nasanga omuvubuka bamuyita Maaka n'amutuma ebyokunywa n'abireeta. Yes, genda maaso dear. Mukwano. Genda maaso. Hello? Ata ni amukubira bannange. Okay, kana. Ata zamukubira. Oba data aweddeko amangu awo. Omwana ono tumufunire data. Temumukubira kumutiisa omwana mumuleke ayogere. Kubanga nze ngenda kitambuza. Pastor Mondo tuwuliriza omwana. Andi kati omwana aliwa gwe njagala omwana ono ali luddawa. Avuddeko abaddeko ng'ayogera naye ate agenda komawo. Emboozi ngeri self-explanatory eringa ebintu nga bw'obiraba otya liki wano mu justice wano ebintu nga biri. Pastor Mondo justice nze nazaala muwala saagala muntu azanyisa muwala omuwala musabe bulungi mukanye muntu girene katuwuliriza omuwala okuva mu Gambo. She's coming back. Take ewuna akomyewo oba niwemuleka kyayi kati bambuza vidiyo bannange ewuna akomyewo. Lwaki mbadde temumpulira buzibu ki? Kuba mbadde mbawulira. Olai kubadde myetunzi. Okay, kale genda mu maaso dya. Nga tutuuka ewaka ssaawa zaalinga 9-8. Ogw'emisana ogw'ekiro? Ogw'ekiro nga tuvudde eri gye twali tugenze. Waliwo Rector ne Maaka mubuuza naye tugenda kusula tutya. Angamba tugenda kwebaka asooka bafunawo bed cover biki babiteeka wali mu ddiiro. Nze nnyingira ekisenge ne hamu. Tutandika like mpa head abanga amaliriza head bwati balinga abali bateeseza ngendo labanga ne bana bavubuka abalala bajja. Nemugamba bino nze nga tewabingambyeko. MC Richard zine ensonga zituuse ekiseera ne zintraumatizinga nti ntuse ntandika okufuna abantu abantiisatiisa. Ngendo laba Maaka ajjayo kondomu ajambala. Ng'alina omukira munene yali ayimye.
mugamba yes ne mugamba hamu nangamba tiri muterera toli mwana muto biki nga rector yali ayimiridde bwati nga tali kwakitinga kintu kyonna naye nga Mark ali mu kwakitinga Mark ono ne mugamba bannange mumveeko tebakutiisatiisa wama we have people who abali Uganda ne mugamba bannange ne mugamba bannange mumveeko ne mugamba hamu twayogedde ku ssimu binene bintu tewabikoze eki tewabiŋŋambyeko ne mugamba ate nze sibisobola sirina maanyi sibisobola nanga ate era tuli mwana muto biki ne bakola bye baali bakoze mpaka we nalwana ne neesika mu buliri nenvaamu ne nnyimirira emabbali then awo hamu nadda ku rector basooka bo ne beekala abantu abamu kyabadde ba yes kati gwe bakukalakata nga sibimanyi bakukalakata nga bavuga mu maaso nga bavudde ne mabega hamu yandi mu maaso nga Maka ndi mabega lidde nga bebase twali olaba sideways nali nebase sideways bweti nga bandi wakati eyo position ntuufu yes nesika nalwana mpaka nalwana amaanyi gange gonna gonna okuggwayo nenva mu buliri nenzira ku oddrop point nenyimirira bonga bo ne beekola nabo bye baali baagala okwekola nene we nali ntudde walayi amusirish ensisi yankuba kuba ekintu ekyo mpaka nakati buli lwenkirowoozaako emisirish nkaaba lwakwati baŋŋanya okukaaba naye lusobola kuguma wamma mukwano obeera mugumu kati amudale tiwamugamba nti bino ebintu sibyagala namugamba nti nze bino ebintu tewabiŋŋambyeko nti mikwano gyo gigenda kubeeramu nga bawoza kimuto oli mwana muto tereera oli muntu mukulu bino just tubikola for fun ne mugamba nze saagala omwato byaga gwali okuyisa yekka gwali olunaku we lwakya ku makya nenyumizaako mukwano gwange nanyumizaako mama Buwomi naye nali saagala kuswala MC Rich nga ngamba bino ebintu binaafuluma bitya ndi mukazi kaŋŋume kansirike kangurube nabyo engoye zange ze nali nagenderamu kuba empale yange yagendamu omusaayi ngendokera ku makyanga yayonoonese nensooka nengikwata n'akateteyi ke nalimu nembyoza nembireka ewa Hamdale nenyambala t-shirt ya Hamdale nengenda ewa mama Buwomi gye nasula kwolwo olunaku naye ng'era mu mutima nkyegumya ngamba kaŋŋume nga bambuuza naye kiki tubuulire kiki nga bama Buwomi andaba nkaaba nga ngamba mbuulira kiki ekyakutuuseeko ne mugamba tewali kuba nali naakava kusajjala y'eriiso ne mugamba tewali just mwenge gwegungoya nina mu kalifomu mwenge gwegungoya nga bwentyo we mugamba kuba nali saagala bineno bintu nga we biriwo kati bye nali nsinga okwewala mu kyalo ne tuvaayo ne tudda olunaku lumu bandi ku live hamu era najja ku live naŋŋamba lwaki tonneesonyiwa kikyomanja nina kye nakutwalira konze nedda ng'era saagala kuswala nengenda mu inbox ya hamu nga ne mugamba hamu webakubira essimu weefuula atamanyi neegaana ndeka nange bino ebintu sibyagala nga kyenjagala ebintu abiveeko abireke nga kuba watuuka ku live n'asangako abantu abamanyi nga bye babeerako zezo audio zaakozesa okunnwanyisa ssaawa eno kubanga nze nali neewala okuswala ng'omukazi nga mwegayira nga mugamba sibimanyi sibibagambangako nkwegayiridde bireke we bakubuuza weefuula atamanyi weefuula atandabangako nangamba ndeka okukyawa kyekikuluma nze nakwesonyiwa na movinga on nawe movinga on
nga bwato nemukubira essimu yes nga bwato bangamba nemukubira nemusindikira message nemugamba hamu nga sente zimaze n'okunzigwako kuba naveeyo nga omutandisi nebulumi nga mbuwulira butandise okweyongera nengende ewa musawo omusawo nampaayo ku makerenda naye ngedaba ekintu kitandise okuwaseninga nengenda nemukubira nemugamba hamu mbadde nsabako ku buyambi bwo nangamba lwaki toneesonyiwa lwaki tomovinga on nze namovinga on kuba nekyenayinjagala omugamba teyakiwuliriza ebyo byeyanziramu namovinga on lwaki gwe tomovinga on noneesonyiwa yafunamu one night stand enamba yange nagiblockinga nentandika kati awo nentandika okuzungira mu inbox ya Tamale eki nga Tamala ngamba kimu lwaki tovaayo n'oyogera lwaki toyogera nti abantu abo musajja baakuli emabega lwaki tovaayo n'oyogera n'ofuna obuyambi ne mugamba Tamale saagala kuswala Tamale yani Tamale mukwano gwange nakyaliwo gwe bayita Tamale atali junior gwe mmanyi singa yali junior alibadde yayogera dda mutaginge junior nangamba lwaki kati nga ye abyogera nti omwana wabendi mwamukola bwe muti omwana wabendi mwamukola ebibi ng'agamba Hamu kati nga Hamu amugamba okikola kubanga onnwanyisa nakubbako mukazi wo kati nga Hamu agamba Tamale mbu bamulwanyisa Hamu agamba Tamale mbuno Tamale amulwanyisa kuba nze nali mukazi wa Tamale genda maaso fe tuli tuwuliriza take your time if you need water ne wobo yagala okunywa kasoda kati ejo nkubira Tamale muga Tamale njagala gendako mu ddwaliro mpunya bubi nengamba bizo nemuga bizo mpunya bubi njagala gendako mu ddwaliro Hamu yasituse najja ku live rich Hamu yanvumye nga tampuliriza kiki kyenjogera ng'agamba abantu mbuyangula emitwalo 8 era nakkaanya emitwalo 8 ekyamazima saawa eno siina ssente mu nnyumba nawaddemu n'emitwalo 4 ne mugamba singa wadde osobola wandinyambye nompeera Hamu emitwalo gye egyo 8 teri agenda muwa bamudiza emitwalo gye 8 kuba yagamba yagula emitwalo 8 alina n'okujjanja kati n'omugamba ne Ghost Empire wuno kwali adagambye ekyo kintu kyangu nnyo kati awo Tamale we yangambidde kansime singa tovaayo okwogera gwamanyi nga maze ogenda mu kabokisi ka bizo nengenda ne mukantale ne mukatamale nga bakazi bannange ntya n'obagamba ngamba naye kati ntandika ntyo bagamba nti ekintu bwe kiti ne bwe kiti kyantuukako biswaza nkimanyi naye si balo it happens ekyo namaze kusanga ekyasinze okunkuulako waya okuvaayo okwogera n'okuswala kwenswala kati kusanga Hamdale ku live nanvuma ate nga amazima agamanyi nanvuma nakwata recordings ze namuweereza nga mwegayirira neegaane nti tamanyi nazikwata naziweereza omuwala nanvuma bambi nga bwe ndi omunaku ennyo tuzunga lwaki tutula waffe twagala okwetunda leero mbadde ne ku live ya simanga ya Dash tawuliriza nakuwuliriza kuba soogedde atandikiddewo gamba oyo muwala malaaya yeetunda ekyo nabadde ku live yasenga nga buli muntu ajja ku live oba nga ali ku sayidi yange ng'agezaako bannyonnyola nga bamuggyako bujja nti nze ndi malaaya nali neetunda kati akabina kakuluma yes akabina kanuma kati kankubuuze wano wemwayingira mu ruumu gwe wali oteesezza nti gwe ne Hamu mwabagenda sexi mwekka yes wano before nga temunagenda nga mugenda kavinga sexi
wamubuuza ki wamugamba ki namugamba nga tuli bangi bano bonna abantu bagenda kusula wa Mark ne Rector nangamba wano kyangu nnyo najjayo bed cover n'aziteeka mu ntebe bikula ate eri serious nnyo waliwo business kali eri la katono eri ku TikTok gwe wamugamba gwe wamubuuza ki hamu nga temunagenda namubuuza bano abantu nga bangi tugenda kusula waffenna najjayo bed cover n'aziteeka mu ntebe nangamba bano bagenda kusula wano mu ntebe bali benkana bati abasajja banene babiwago Mark muvubuka muto ali like 25 26 something like that ne Rector musajja muwanvu wa kiwago musajja muwanvu mutonotono bwati kati Rector yajjayo yeyambala condom yakufubutuka emabega no Mark yakufubutuka emabega yes kati owamuddala enaafubutuka mu maaso yes ate oli omulala oli ye yali beerya na hamu nga nze mmaze okubeesikamu naye nga hamu ye wamubuuza nti tugenda kukola ki n'akugamba mbu ye namubuuza era najjayo bed cover okundaga nti buli kimu kyali kiri fine najjayo bed cover n'aziteeka wali mugundi mu ntebe nti balize bali bagenda okwebika ate nali surprised nnyo okubalaba ate nga bajja mu kisenge ne bayingira mu kisenge kwegamba baakutwala bakukozese nga sex toy ate nga enkera ebintu ebyo byafuluma nawe namusanga nagamba twakukase tewanyumiddwa ne mugamba hamu ebintu saabinyumiddwa natandikawo yita abantu abalala bo bajje bawulire ne mugamba ze bino ebintu saagala bigende wala mbadde nkusaba bireke naye nagezi ngezezaako nze nswadde essaawa eno mikono gyange mingi essaawa eno biri mu bubokisi bwange abamu like abamudoza batidde nabo kukuŋŋamba nti ebintu babirabye tamanyi muwendo biyapeni olaba bituuka ku baserebu omwala tomujjukira oli kesi byamutuukangako ate nga ye yali alina ekyokuluzinga kinene nnyo n'abyogera nga abantu tebamubirivinga nga balowooza nti anoonya ssente n'abagamba banange sinoonya ssente yaŋŋambye Pafu Daddy yamuleeteranga oli munaku oli masikiini weegomba mu Amerika munze neegomba mu Amerika oli munaku oli masikiini weegomba mu Amerika oyagala ssente tolina kyojja kunfunamu era gundi bwatyo bwe yayogeranga Pafu Daddy neyeegaana mpaka akatabye kaavaayo ng'akuba omukazi oli n'agamba mbu baamuleeteranga abasajja ne bamukalakata emabega kati nga bwatyo bw'agamba mbu gwe weegomba b'Amerika mbunze neegomba b'Amerika batuse n'ogambako eyo live gye babaddeko mbunze noonya mpapula njagala genda bweru tugenda kukutwala mu ddwaliro bakukalakasema tukutwala mu ddwaliro leero gwe omulala yakuyita era enkya ku makya mbadde nkeera mu ddwaliro kuba leero ebadde Sande tugenda kufunira ssente Ghost Empire omwana ono twali mututte mu ddwaliro tandika okugoba ku mpapula ze agambye banfubutuka emabega wali evidence awo wennyini kati akabina kakusiirira oba kali katya obutuuka oba ogenda emmanju the pain is too much bakukutula akalinda sometimes bwe mala bwenti ngenda olaba nga ninga ayina n'omusaayi like mu ngoye bakukutula kalinda kabina bambi mu wakazi wattu omanye kana akagundi kalinda kabina nga bolaba kalinda minyira kati gwe bakukutula kalinda kabina bine bivuga ebitainaki tugenda kutwala kati abo tobafaako bali mu kwekaza gwe baleke wogena funa justice sawa zino oliwa wennyini kwa tukutwala ali mu ddwaliro bakukebera akabina balabe kati twagala erisigadde obitulekere
tofaayo ogenda kufuna justice. Mbeera mukono. Obuli mukono. Kati akabina kakusiira bwopama tugirako tusaayisayi. Yes. Like ne wemba maze ogenda okulaba mu mpale nga like mulimu omusaayi like after some time. Ogolaba nga waliwo omusaayi omutonotono oguvaako. Like nina n'okuwunya kw'empunyu okutali kulungi. Okimanyi kondom erabika yayabika n'endoza teyabifaako akabina kala kali dry. Yes. Akabina kali dry kwa akabina sisuubira nti mu kabina olinamu otuzzi twonna. Kati bwe kyateekayo bwe kiti kondom neeyulika kati kyobula kyakusiza enfeke. Ne amuddala bino byonna yabikutuusaako. Yes, era bambuuziza mbulwaki hamugo reporting. Ati yakutwala. Ne bagamba nti yeyantwala ate bali yabamanyi so nze gwe nnawaayo. Ekyo ekintu bakiyita gang rape. Munatusonyiwa. Tamale Junior naye wuno waali bebamu ku bagenda okuyamba okutwala wali mu ddwaliro ofune justice. Muwala gwe weetaaga justice. Naye MC Rich kyensaba bano abantu baakunaba ku TikTok. Tewali muntu ayinzako era ku makya kwagala kuvaayo kweswaza bw'ati. Okutyako ng'ekintu kiba kimususseeko. Nze saali malaaya. Mukwano waliwo n'akuweereza emitwalo 3 egigenda okuyambako kati ogende mu ddwaliro kati twagala beekwasa nti byanca nti mwakoze biki ogende mu ddwaliro kati basoke bakkebera akabina ako. Kubanga nze aweereza emitwalo 3 agambye agenda kuwa emitwalo 3 awo osooka ogende emukono oveeyo oba Junior omuwala ono olwatta omutwala mu ddwaliro. Wanjinya bw'obadde ogamba ki mukwano? Nze hamu teyangula. Hamu teyangula. Hamu dalle kimanyi oba ku live eno kwoli. Hamu kati akaaba. Tewangulako toonako hamu message zonna ne bw'ozijjayo temuli message ng'angamba nti wansasula. Message zo teziriiyo. Newe wali badde otunda teyalireese teri ne waba malaya tebakisobola kukkiriza musajja mulala kumufubutuka mabega nga takkiriza. In case kale mbu wali otunze era teyalireese muntu kubanga kati oli munne baakukwata. Sya tanteba kutiisatiisa wamma olw'okuba balaba oli muto batandika okutiisatiisa beebaagale okukangakanga. Pastor Mondo soka obeeko nekyoyogera omwana ono nga tannagenda maaso. Oyo mwana yita kutwala mu ddwaliro eddwaliro actually erikwata ku bitundu mwe waliwo specialist Kampala waliwo aba nose ear eyes abafaana ku waliwo n'abantu abakwatibwako bitundu nga private parts rectum manju eyo kati dokita omutuufu asobola kubye oluuto maaso aliko dokita Muyindi bali nonya wano essimu ye bamuyitaale nonya seko bambi Pastor Mondo omwana ono muyambe wadde nkimanyi ne bali bakyaliibo ne this girl need amdali chali wange naye simanyi kyatuuka mutuufu bamuyita Dr. Ramakesh ali Kororo Hospital. See how I can reach out to him. Doza tugende mu maaso awo bwe tumalira nja kuba mutu tugende kati gwe gira onoonya kati nyabo ekitegeeza wawulidde bubi nnyo bambi kubanga kati wano biba bikulabisizza biki ne kirungi wavuddeyo kubanga kati olabika wafunye infection kuno kuliko abasawo baba babimanyi ekirala baakukutudde akasuwa kana akakwatirira ebbina okiraba kati bojjukira bo babimanyiira kati gwe bagenza okuyingira bwoti nga totobye tokoze eki teweetegese wawulira otya nga bayingidde n'emabega kyova olaba nti nkugambye nti nalwana nnyo kuba we nalaba maaka nga nzize emabega nalwana nnyo ng'owulira ekintu kikunyonyogera eno wansi lweki tekuba kunyonyogera
Buba bulumi tekuba kunyonyogera. Nenga ye alabika ye yali anyumirwa. Ate era n'ekirala kyemmanyi nze waliyo n'abawala abalala lwakuba nti nno mulayika mutyo swala naye nga gye muli musirise busirisi bagenda kujja era naye asooka sinze yali asooseeyo yali omu ne ku Puff Daddy yali omu nga gwe omuzira ate n'abalala nabo ne bamanyi bajja. Kati wewagambyeko ku Mama Bwomi n'agamba atya? Mama Bwomi n'angamba leero ebadde Sande n'angamba enkya ngenda kusindika ew'omusawo ogendeyo bakujjanjabe. Ko nze kaale tewali buzibu. Nene hamulekerawo n'ogamba mbuuze noonya mpapula nzinoonya kwani ani agenda ozimba. Sinoonya mpapula nabadde nnoonya bujjanjabi. Yes. Nkutegeera wamma kubanga kati yabadde agezaako okutiisatiisa mb'osirike mbukati ye wanaagamba mb'onoonya mpapula gw'osirike bambi obeere eyo biggwere awo babikola abavubuka abamu babikolera ddala nno. Kati waliwo ono kati Ghost Empire yakuwadde emitwalo 3 ogende mu ddwaliro gwe ofune bakukebera akabina ako bawandiike bulungi ebisigadde tugenda kugaidinga mpola kimu ku kimu olina okufuna justice muwala gwe. American Embassy omanyiiwo? Yesebo manyiiwo. Eriwo American Embassy? Nagiraba n'osayidde nagiraba naye nerabiddeyo. Ensambi omanyiiwo omanye kuba erigenda ekabalagala? Yes, ensambi amanyiiyo. Olaba oguzimba ogwo ogunene? Ne bakukebera akabina okwate empapula ezo nga bakebedde akabina weesirikire ebisigadde sirikola ki? Tugenda mpola ejjoogo lino lijja kukola ki? Koma. Tebasobola kubanga kati baali bakwambudde ng'oli bwereere oba bakufungula bufunguzi? Waggulu nali nsigadde mu kateeteeyi kampi bwe kati. Then empale ne bagijjamu. Bakujjamu empale bagigisaamu maani oba bagijja nga bali romantic? Rishi nga weegamye nti mu kusooka twayingira babiri. Ne mwekombanga abantu nga batandika bwe tuti. Then ne bano ne bamala ne bajja. Nga beerezi be bati balina emikira giyimiridde giti. Yes, ne bajja. Ate okumanyanga Rishi ekintu kineeno nti baali Maaka yali akikoledde ebbanga ddene ngoba bakikoledde ebbanga nga bakimanyiira. Bwe twayingira ekisenge bwekiti balinga abaali batayiminze nage olaba nga nabo bayingira. Ng'oledde bayimye wabeetegereza. Ekirala kye neebuuza simanyi nsonga ki yatwala oli muwala mulala oba ye baamugamba ndowooza ye n'abigaana. N'afuluma essaawa 9 n'atambula n'agenda. Ne bagamba ndowooza kati ono asigaddewo tetugenda kumubuusa katukole bukozi kye twagala. Akasolo kahamuko akeetegereza bulungi. Yasebo nkamanyi. Ate akooli Maaka yafubutuka emabega wakalaba akasolo tuba twetaaga obujulizi. Saakalaba naye nakawulira. Naye akahamuko akalaba bulungi akasolo omanyi bwe kafaanana. Yes, nkamanyi bulungi. Yes. Kale kati ojja kukambuulira tulina agenda okukola skeeti titwetaaga kwekwasa then tufune we tukawandiika tofaayo ngenda kukwasa Mr. Okero bino byonna agenda bimala. Nko wakalaba bulungi akahamu okamanyi bwe kafaanana. Yes, nkamanyi. Ate ebinege ebye wabiraba? Bimanyi Rishi. Bimanyi. Weesirikire kubanga twagala ate tutuuke ng'embeera egize ate bagambe kiki mbulabika omwezi
ebinege wabiraba bulungi. Yes sebo mbimanyi bulungi n'omukira ngumanyi bulungi. Weesirikire ng'ogenda funa justice. Bannanga badde balina ebibuuzo badde mugamba omuwala wuuno buno mumubuuze guno kwali. Nze omuwala siyina kibuuzo naye just ndi kumuzaamu maanyi ng'omuntu amanyi eddembe ly'obuntu. Bawala bangi babiyiseemu ne batya okuswala nga bw'ayogera era bangi bali wano balaba mu comment bambi. Bagezaako mujajinga naye omuntu avaayo n'ayogera ate ekyo kiri nnyo ewaffe nti omuntu avaayo n'ayogera e Uganda ate abantu batandika kukujajinga naye gwe mwennyini gwe muwala munnaamusekerera. It can happen to you. Kutuukako oba nga kyakutuukako n'osirika. So omuwala ono waba avudde n'ayogera ku bawala baffe kati nganza yazaala omuwala. Weebale nnyo nange mwennyini nina muwala. So omuwala ono bambi waba avuddeyo n'ayogera. Tumuwulirize leka agende mu ddwaliro abasawo bakole ogwabwe bajja tubulira oba alinda. Kati mukola agenda ku American Embassy. Kandi bakuyingira akabina Yes sebo. Bwesirikira. Eddwaliro tuzikuwadde zowezi kati enamba ogenda jimpeereza nji forwarding kati nyiwe ghost basoke bakuwe sente zino obeere ogenda okole gundi osula ogikoze. Ogenda genda wali ebukoto wali n'eddwaliro ndyogedde nkoze byo kati tugenda kufunira eddala. Baleme gamba kati balinza okuba yessimu ne babikompromising ebyekyaddonda obimanyi. Era lipooti bwe zifuluma omuwala ono ajja genda ku American Embassy embalayirira. Amudali oba yafuna butuuze ekyo oba butuuze eki. Mujja kumulaba e Kampala. Byagala ebyo nno ebyo ebintu America tebyagalirako ddala. Sina America yokka buli nsi. Obadde okimanyi nti Alakeri yazina mu 1994. MC Rich nina kyenjagala okwogera kubanga almost was a victim oyo omusajja. Musajja ki? Oyo Hamdale. Yogera ino platform yammwe. Kati ekintu kiri bwe kityo n'omukyala bambi omukyala I feel sorry for her kubanga bambi ndowooza bamukwata unawares. Kati nga nva wano ngende Atlanta nga ngenze kukyalira kyali wange. Mama bwomi kitegeera kati nga ngendayo tunywa akengaawo Hamu ali. Meanwhile Hamu gachali wange I've known him for over 7 years. Ebyo ku WhatsApp bimanye ebintu byaffe by'omu COVID eyo tuli ku house party bichi ajize tunywedde wawo kati fireball tunywedde nga tunyumye ebyekibuuzi nga banaye wazze ku holiday ogenda kukyekola nagamba threesome wali oziriddeko kwanza siziryangako naye balumu I've been curious lumu bandiziryako nga gamba atofaayo enkya ngenda kitegeka biki ebyo kati nze nesibifaako nnyo I'm very happy meanwhile to meet my friend Mama Bom is like my sister nze kukyala tunyumirwa kati nga mbyerabira even the next day was supposed to go out ngoloza lwabadde lwali nga mmanyi lwali kati nga the next day tugenze out tugenze shopping tugenze restaurants okunda go around tugenze Coca-Cola and what not oregulo nga weereza messages nyingi nnyo kati simu yange nagiteeka ku roaming nenjijjako in that tebambilinga nnyo naye wembeere waka ku wifi I definitely get the messages nemulaba ngaakuba constantly biki strange numbers zinkubira nemu ignoring a lot kati when I'm ignoring the next day twali tugenze mu club nzine Mama Bomi ngaakubira Mama because he could not get through to me nakuba nagamba bane muli rudda waja ngweno ku club Mama Bomi yetayagadde nakwagala tujeno to having a fun netugivuga bambi emotoka ne tukola ki ne tugenda ku stripper club gye twali kati nga tutulaawo nga he comes nga jana akasajja akampi kali awo tekategerekeka obunyo bwa brown bwasiriira nagamba gwe toli serious omusajja wangambye nkufunira omusajja biki nga Mama Bomi ali awasirisi nange ndi shock tumane ne mugamba naye Hamzi nali nsaaga lwali mbeera mu Europe singa nange mbadde njagala bino ebintu mbisanga easily I don't need to come to flight Atlanta all the way until I'm flying for dick neri jembeera gyeziri okitegeera kati nga kagaye bambi kabiraba embeera nga kagamba I'm out kagenda atamu ngaatula olubusadi nga mbuuza gwe Snosh are you going to fuck me or not kasanga kakambwe kamanyi
Nengamba kakati nono yabaddeko like I didn't know kubanze ne ham tubana ku kaloke kamu bannaye waffe ekihiihi erukunjire kanongo. I'm looking at that. Nange jenva. Nentuna nenga neseka n'okuseka bweti. Mga what? Mga in a million years I could never ever do that. Sige waliwera omuntu nga kyaliwo tobimulaba namu. Nga bw'omumanyi he's a diva. Anyenyeza mu twenzi juke yali agenda n'akagirasi babawusa ne bamukwate bamuga akagirasi kaleke ne tubwatuka ne tuseka. Ne tuvaamu nyine yangamba nanga it's not. Ene bara y'abahamu abantu b'ebikindooza abimanyi ng'abuuka nanga so tuve wano. Let's go. Netugenda netuvaawo. Netwagenda tuseka ne tubivaako. The next day nazuuka kumacha ezo audios abantu bangi nnyo baazifuna. Bwe nkoma ene Sweden sibifaako manyi nti kale kintu kiwedde. Kumbe the guy didn't take rejection well. He didn't welcome rejection. Yeah. So he goes on platforms that and kumbashinga. Meanwhile, the next day yampereza audios nga chinana. MC Richie, I'm gonna have mkwano gwanga zikuwerezezo ozewulirire. Nze zimpe ngenda ziwulira. Ezo zozi. Hamu yanvuma. Because that's why I don't fuck with fat women. Biche anyombe anvumye akoza eche kati obo yagala genda wevume ugenda wezine ne muganda wange. Ugenda wezine ne good. Nikabane buli gwe tunayogeranga ko are we going to be fucking each other like that buli nkoko buli che. Can't we ever have friendships as talimu bine ebintu ebiri gundi ebyokwezi nazina like that? Namusirikirira kati nga kumweno nganvuma nga bwayagadde nga bw'omumanyi alooza yalina omumwa yategeera. I know what I want. Nenga change agalo okugamba abantu bano guno muzeegwe. This is what he does. Wakusanga bambinga you like in a compromised place, or maybe financially, or mentally you're not there. These people do these things. Era chibi knew that everybody ali wano basalira mwalo no musango. Kubanga nange by any chance nalingenze kuchala yeyo. Right now yagala kungamba MC Richie, should I have made that mistake? Ntingende nandi swadentya nempe mukantya nzagenze ku holiday. How much do they have to speak? It's only that fenga abakazi we have abantu rakwanga fet wabera abantu amunga nze nchabe ekintu nenkisoma nenga no this is a no way. Neacha finate twenkana, this girl is very young, mwana muto. She can easily be, seduced or taken advantage of pretty much. Nenga bana abantu babikola. Era kino kibere, by the way, let people open up their eyes into I'm hanging n'abasama. They don't have anything to lose. Wala mutengeri je yitafayo. So namba eno gyenkuwadde gy'olwokubako bagenda kuteekerako ssente kati tufune ne data. Otekeko ne data deno maloge ne mudwali. Ate omwana ono tumuyambye tya kuba yasise nagenda mudwali ne bamucheki nga bamuyuza bambi akabina. Oyo mwala alina okugenda by the way bamuchecking bakole kife tulina evidence mungi nnyo against him. I have those audios with me. I have him audios nga threatening bwagenda okunswaza because I didn't give in to him. Zina za trending everywhere, by the way. Yeah, threatening agenda kunvuma, agenda kunswaza, agenda kundaga what he is, just because I did not give in to him. Nzirina, as I speak, within 10 minutes, ngenda zikuwereza. I'm gonna have to. What 3? 4? Bird area. Already resigned. Why they didn't ask when you're since Thursday? Give me. Bye, teacher. Oh, you know the behind? Oh, thanks. Wama mkwano bado chatu nyo. Kati nga enakwata ne mugambo manyi the bad thing is that oli mukudiringa n'omuntu amanyi rights ze. I know my rights. Zino the audios okay, just the fact that you are blackmailing me over nothing because see content is a sexual. This alone can put you in trouble. Now if you want us to go that road, nze nkuwadde olusa, go ahead. Genda okole kyokola, nvuma nga bw'oyagala, nze nange nteekeyo olabe. Tunatuukani anasinga omusango guno. So bana babikola
babikola muze gwabwe. Then kati basanga abantu bana abaana kati nga ono omwana nga mwavu yavu baba gamukira kuyitira waawo. Tuze tuli basama tuze basanyusa biki ebyo. They take advantage of these innocent girls abalina ate ne babalekerera ne babasuulirira awo. Ate manga ati lisko omwana yagambye yali akkiriza hamu yabamu nga gwagenda owaakwe yekka nga ye hamu. Ate n'amugamba nti hamu tokuza n'oyingyako mu kabina komeno mu maaso. Omwana nakkiriza ng'era bana bw'obimanyi ebintu by'etaddondo. Kumbe hamu agambye kale nze nja kuyingira mu maaso deni bali bajje bafuutuke emmanju. Which is not nice. Anyway. So mpereze gundi ezo deni nga bwe tukulinda wano kansoke mpulirize ku birowoozo by'abantu nga bwe tulinda. Let me do that. Let me get to that right now. Do you have my number? I don't have your number, but I'm hoping that Tanisha has your number. Tanisha has got it. Mgamba Tanisha ajikuwe. Mpulirize muko. Okay. Ndabe wano nga bwe tulinda omwala ali mukuteekako data. Ghost agenda kumuwa ssente awo ateekeko data. MC Richie. Wangi sebo. Toyanza nnyo mukama wange. Mirimu gy'okola gyonna ssebo. Tulina okuwuliriza omwana ono. Nimumanyi nze ndiro w'abaana ababeera n'ebizibu. Omwana bambi afune justice lwakuba omusajja byakola bibi nnyo ate yeewaaniramu byakola ebibi bye. Kozolere mutosa mukolako ebintu byonna ate nodda n'otandika okwewaana ng'omuvuma like just kuba kumanyira ate kisuse. Tuva kuyita kutiisatiisa ne PDD yabikola. Kyabo banyagala ku ssente ebiki baagala kujja mu Amerika bakumba ate bakoze ensobi. Kati gundi hamdare aina akagrupu k'abantu baba bamuwagira bamusupportinga bakulive ne bamusupportinga nawo eno bawonti emitwalo 3 mugumu gulako data then ofuneko ndooza ne kaboda naye sooka ogenda kujja wano ogende mu ddwaliro nga tukulaba ogenda mu ddwaliro omwana ono alina ogenda mu ddwaliro omwana alina ofuna treatment bamuyuza kalinda B omanyi kalinda B kana akakuuma akabina kabeera akaguni nga bona abakalinda minyira abaana bakayuza bali ekyoka bayingiza force omuwala tali mu mukwano kyali talina experience ya bintu ebyo ekijja nga kirina ekiwago kinene bwe kiti ajo bakozesa fujjo. Aso katufuneyo okuloza z'abantu abalala tweyanziza nnyo ssebo Mr. Kampala katukuleke olinamu abalobooza awo tweyanziza Kampala Black Mark bannanga bali kuno nammwe mutuwe ku ndowooza yammwe nga tuyita n'abantu abalala nga betulinda n'omuwola Ghost amugulidde gundi Ghost amugulidde amuwadde emitwalo 3 afune ku gundi kubuyambi awo Ghost. Thank you so much my brother, God bless you more. Ghost Empire katonda akongere ebibambi omulaba fenna tukola ebyekiyayi tuzina tukola kino tusaba abamulwate tetuzina byampaka tuzina tetusagamba mbu naffe tetuzina okitegeera okuzina tuzina naye tusaba bulungi abulungi ate tetutegeka bayaaye ngala ate omuyaaye ajje mu nzikiza ate simanyi ayingirewo kibakiriza omukazi oba omumazeeko emirembe waliwo abakazi abatasobola bintu ebyo omuganga abamukutte mu njogera ndooza eyegundi mubanga abakoze eki bamukase kubanga abasi kyeyasuubidde genda maaso ali kuno abadde alina enteesa honorable mwami muganda ogiwulidde tuwe ku ndowoozayo embeera ngiwulidde ssebo embeera ngiwulidde I feel so bad ndi omwana bambi alina kyayitamu kubanga omukyala biswaza mwana biswaza it's very humiliating kati omuntu bw'aba nga asazeewo ndagenda kola ekintu naawe so taking advantage of that person, you know.
not taking advantage of that person. It's better always to listen to somebody. Why you have abantu batabinyumirwa? Ngogeza ku mumuteka ku kintu ate nga tekimukolera bandi. That is abuse. Oba mu abusinga. Oba mu abuse. Kyaita sexual abuse ekyo. Yeah, that's abuse, bro. That's sexual abuse. That's sexual harassment. Don't have a sexual harassment. Yeah, you kuwulira bulijjo. Yeyo. Hey, bulijjo mpulira ekigambo sexual harassment. Kye kino hamuddale kye yakola. Omuntu oba omutadde mu mbeera ng'omugasa ekintu kyateetegekedde. Azogamba agenda kuwaako yes mwakanyiza naye ate n'omuteekako ki n'otekawembe ate goteekewo ekikyovu. It's not fair, kukibeera fair. Nkuwulira genda mu maaso nga bwe tulina n'omuwala agenda kukoma waali wano agenda kukoma. Kukibeera fair. So ndowooza ate Richard omuwala yakola bulungi kubanga yajja n'agamba mubakole ki babyogereko. Aye ate ono yateekawo akabuli. Tosaateekawo kabuli ng'omanyi mwakoze ekintu ekyo. Kale you can get away with it. Abasinga they always get away. Babikola ebintu ebyekisiru. They always get away with it. Agamba nyenze erinnya tebajja kuwuliriza gwe tebajja kola ki. Omala n'ogwa ku muntu nga kati ndozo n'omuwala omulabye omulala naye agambye ono we Sweden. Kugambye naye kye baali baagala omukola. Kiteekeddwa okuba Amudali akikoze emirundi mingi. Ensonga lwaki alaba nga ye kya bulijjo. Kwegamba ku ye it's not a mistake. Akiraba nga kya bulijjo talina nagawuliriza oyo bakikoze be bangi. Bw'aba alaba ng'omwetala rubbish. Waliwo gwe bayita Tamale. Tamale soko gye otunnyonnyole. Waliwo Tamale mukwano gw'ono omuwala oyinza okujja nga n'omuwala bw'ateekako data bambi talina na data muwala. Abawala bwe batyo bibatuukako omuntu n'abeera awo just balaba mwavu akkiriza kale n'agamba waayi kamuweeko gundi abawala wano obujjo batugamba waayi kiddagala kuwaabo natusa takinga ate advantage nagayeegali eri geekwese mu ddiiro ate gamazeewe n'omutandisa okuzina gayambudde gazze waliwo n'agajja nga tebaagaseetinze n'ekiyayi ne kigamba oyo omuwala tunamulabye ng'omukwana wamugye mu bbala kanzija ate abaala tebabyagala era that's abuse. Yeah, it is. It is abuse. Okategeddako Morris. Waliwo n'abayaayi abalala abajja wadde baba tebabyetegekedde. Alaba oli ali mu kuzina ono naye neyeyambula ayingidde mu kisenge ebintu nga tebitegeerekeka. Bu audios mbukuweereza